Tumwebaze Godfrey nate kulika n'emboozi eyo ng'ate bitambudde ku nteekateeka za PRU. Kale tugenda keeka kiri eyo ku byalo ebyenjawulo okuli Namukonda, Busonko, Bumuli n'ebirala. Abatuuze abali okumpi mu lunaana lulambirira mu maka gali mu bina bagambye nti atamanyi busungu bwa muddugavu amutikka ntamu. Abamu ku bakulembeze n'abantu nate bagenda mu maaso n'okugula ettaka mu bitundu ebyo. Kye bakola kwe kuziba enzizi zaabwe. Kobbo katujjeyo ku maloboozi gaffe kusobola okulaba nga nabo bawulirwa. Abatuuze b'eggombolola ly'e Kakiri abali ku byalo bina okuli Namukonda, Busonko, Namuli ne Mwera abali mu lunaana mu maka agali mu bina baweze okufaafagana n'abagula ettaka ne basangamu enzizi ate bo ne bazeefunza n'abalala okuzisaanyaawo. Bano babukeereza nkokola okukuba saagala agalamidde asombodde abantu nga balumiriza omugagga okutema emiti n'okusaanyaawo oluzzi olumanyikiddwa nga Kitwe, oluzzi olwa Mukaajanga eyatta abajulizi nga naye yakula akima ku luzzi luno. Bano ababadde babagalidde amayinja n'enkumbi awamu n'ebitiiyo nga bwe bawogganira waggulu beeweze okufaafaagana n'asaanyaawo oluzzi lwabwe olumaze emyaka n'ebisiibo. Lwatandikibwawo ab'emmamba abafamire ya Mukaajanga basanze oluzzi lwonna omugagga yasaze emiti egibadde girwetoolodde okubalemesa olwo ente zaabwe zeeyagale. Beekunze ne batemawo emiti byonna ebyasuuliddwa ku mazzi ne batandika okulugogola kyokka bawanjagidde ab'obuyinza okubayamba ng'omusaayi tegunnayiika. Kye tuzzaako twagala ab'obuyinza bajje batuyambeko batukolere ku mukyalo ono kuba amazzi gayamba abantu abasoba 8 ku kyalo kino. Naye omusajja avudde eri buvina daliko tema emiti ne bajja ne bamugaana n'asigala ng'alemeddeko. Nze lwakwasi kutwalira amateeka mu ngalo ejjambi eno ngikutte menja atema omuntu muteme olw'ekitoko kwogera mu maaso kolaki nga banoona ebitwadde bwaffe. Bongerako nti omugagga ono abatiisatiisa n'okubaleetera ab'emmundu singa tebava ku luzzi luno kye bagamba nti okufa n'obutanyagwa tebajja kuluvaako. Amazzi gano ge mulaba gabaddewo okuva emyaka n'emyaka. Nze ne jjajjange Mukaajanga eyatta abajulizi kwe yajjanga amazzi ge yanywanga kuno. Kaakati omukyalo ono Bulenda okujja wano aguzeewo wano lisentire wano najjanga agamba oluzzi simanyi luli mu ttaka lye simanyi biki. Tuli banyiivu nnyo bw'ekitalo, tuli banyiivu olw'oluzzi luno. N'asiba n'ekkubo n'atakoma ku ekyo n'aleeta n'ente. Ente ze zinywa mu luzzi fe abantu mwe tunywa. Akulira ebyokwerinda ku kyalo kino Ssaalongo Tobbi Kiwanuka agamba nti bagezezzaako okwogera n'omugagga naye nga bw'ati bw'abaanukula ku nsonga eno. Olwavuddewo bagambye bugambi tugenda kusala emiti. Oli n'agamba tewali muntu yenna alina kututiisatiisa ne bw'eneeba mmundu tulina okukola ki okugisala. Naye nze n'olwekyo nandigambye nti abantu babenga n'obuvunaanyizibwa. Bw'oba oguze owantu oteese n'abatuuze ate kyosanzeewo okole ki okireke. Ekibanja wano ettaka lye liri mu yiika nga 15. Akatundu ke tulwanira akalimu emiti tekaweza wadde na hafu yiika kalinga oba 5 ku kikumi akakuumye ekibira kino. Amyuka ssentebe w'ekyalo kino Nanfuka Betty agamba nti nga bo abakulembeze si baakukkiriza kusaanyaawo oluzzi luno oluyamba abantu abasoba mu lunaana. Emiti twage olwavuddewo emiti ne bagisala giigyo gyonna giri ku ttaka. Kitegeeza omukyala Bulenda alina ekigendererwa eky'okugoba abantu baffe ku luzzi luno. Obweraliikirivu bwe tuyina bwebwo kubanga abantu baffe bwe balemesa okukima amazzi bagenda kukola batya kubanga abaami be yateekawo abakuuma faamu ye bakambwe nnyo ekisembayo. Era omwami bwaze wano nga tulongoosa oluzzi alaze nti bye tukola byonna tebimusanyusizza. Abakyala badde balongoosa bakuta obusansosanso bw'obuti babujja mu kkubo abakambuwalidde. Kati abantu abo boogera bubi n'abatuuze baffe naye nga balina okuyiga okwogera obulungi n'abatuuze. Tugezezzaako okunoonya omugagga gwe balumiriza okusaanyaawo oluzzi n'okutema emiti egisoba mu 8 ng'ennamba ze z'essimu ezimanyiddwa teziriiko. Byakayanja Emon, Salt TV, Omunyi.